bubeera buwomerevu n'okusinga omubisi gw'enjuki. Wassalaamu eyambise nnyo ekiyitibwa okusaala. Kusaala kitegeeza nti omaze okwemenya nodda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera ng'oyogera naye butereevu, kubanga omuddu waasingira okuba okumpi ne Allah we subhanahu wa ta'ala awo waabeerera ng'avuunamye ng'ekyenyi kye eky'ekitiibwa kitadde ku ttaka n'alaga mukama we nti mugonvu gy'ali. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ensonga zammwe mubeere nga mwekwata nnyo ku bugumiikiriza, ate mwenywezenga nnyo mu kuzimalira n'okusaala, nga muzimalawo n'okusaala ebizibu byammwe musaale mu byolekisa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ma'a as-saabiriin. Mukimanye nti bulijjo Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Amakulu abatagumiikiriza batera nnyo gwa mu nsobi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala taba nabo. nga bwa hadisi bwegamba, hadisi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam atugamba al-ajala min ash-shaytan, yokupakuka n'okwanguyiriza mulimu gwa Ssaani wa ta'anni min Allah, naye atokwata empola n'obugumiikiriza ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu buli lwapakuka bingi byayonoona, so nga buli lwagumiikiriza bingi byaluŋŋamya. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tubeere mbagumiikiriza. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا تمغزانغا كوكو جرام أبكرزا لمن يقتل في سبيل الله أموات ngamugamba abantu abo abafiira mu kkubo lya Allah nti bafu bafiira ddala ne baziikwa ebyabwe ne biggwa. Bal wabula abantu abafiira mu kkubo lya Allah tebafa mu nfa y'abantu balala, ahyaun bantu balamu ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala, bali mu kweyagala. Walakin la tash'urun, naye mmwe temusobola kubeera nga mukiwulira muli mu mitima gyammwe oba mukitegeera nti abantu abafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala yabaaniriza gyali bali mu bulamu obweyagaza n'okusinga obulamu buno bwe tulimu. Jukira omusajja yafa mu suratu Yasin ng'attiddwa, yagamba yalaajana ng'amaze okufa, n'agamba ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Yagamba nti singa abantu bange babadde bakimanyi abankozeeko ekikolobero ky'okubeera nga nfa, ne babeera ensonga Allah kwayisiriza n'embeera nga nzitibwa, singa bakitegedde Allah subhanahu wa ta'ala kyasinziddeko okubeera nga nsonyiwa bwe bukkiriza, kyansinziddeko okubeera nga nziriramu naabuulako byonna ebyo bye namunyiiza nga bwe bukkiriza bwe yakkiririzaamu obwannamaddala obwaggulugulu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omusajja oyo yeegomba nti singa abantu bakitegedde obulamu bwalimu obweyagaza nti businzidde ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasiimye okuva gyali ekyobukkiriza bwe yalaga, Allah subhanahu wa ta'ala n'amufuula mu bantu ab'ebitiibwa eyo gyali. Bo bali mu kucacyanca nti tumuwonye, afudde agenze nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwonyezza. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى قام ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى قام ولنبلونكم تجاكم ويبجزوا بيفي. الله سبحانه وتعالى قام بابانا آدم n'abakkiriza oluvannyuma lw'okwogera ku bugumiikiriza n'okusaala ategeezezza ebizibu byajja okubeera ng'atutuusaako, n'agamba nti walanabluwannakum, tujja kubawa ebigezo, mwagala oba temwagala, ekyo tteeka lirina okubeerawo. Omuntu ne bwe gaba amasomero wateekwa okubaawo ebibuuzo ebyawula omugayaavu oyo omunyiikivu, omugezi ku musiru. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti walanabluwannakum, tugenda kubawa ebigezo byaffe, tugenda kubeera nga tubagezesa tulabe obukkiriza bwammwe, mukkiriza mutya mu Allah, muli banywevu oba muli bakireebereebe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tuteekwa okubawaayo ebigezo bishai'in, n'obuntu obutonotono, si bigezo nga bigezo bye tuweera ddala abantu abatali bakkiriza. Bwe tugenda kubawa obuntu obusaamusaamu mu bigezo ebijja okubaweebwa, nga bigezo ki? Minal khawfi, ng'ekigezo ekiyitibwa okutya. Okutya kigezo kinene Allah subhanahu wa ta'ala akireetera baba ayagadde.
oluusi ne bakiyita oluusi ne bakigwa olw'obukkiriza oba bw'amaanyi osobola okukiyita bwe bubeera obukkiriza nga bunafu osobola okukigwa. Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako wano mu nsi Allah aleese ebigezo by'okutya bya bika bingi. Allah subhanahu wa ta'ala aleetera omuntu obwavu n'atya obwavu n'atuuka ku kiseera ekigamba nti nze ŋŋenda kufuna ezzadde lye nnaasobola naye nga mu butuufu teriyo muntu asobola ne bw'abanga alina omwana omu talina kyaba asobola. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleetera okutya obwavu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuleetera okutya obwavu oluusi n'obeera nga okola ebikolobero, otta abaana abato, otta abantu abakulu, n'oddira ababooda n'obeera ng'obakuba ennyondo n'obatta n'obaggyako pikipiki, ebyo byonna ng'oyagala okutya obwavu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebigezo nja kubibaleetera ebisaamusaamu. Ekigambo bwavu abantu ku nsi kuno tukitidde nnyo. Obugagga oyinza okutya ngeri ki gye bujja okubeera nga bukuumibwa, otya okubeera nti bukuvaako n'obeera ng'okola bye tuwulira bulijjo. Abaana abato basalibwa n'omugyamu omutima n'omugyamu ebitundu by'ekyama, ekyo nakyo kika kya kutya. Oyinza okutya entebe yo mw'otudde okubeera ng'abantu baginyeenya n'otya n'ogenda mu shiriki osobola okunyweza entebe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu batugambe ngenda kubagezesa n'obuntu obusaamusaamu nga mpita mu kubeera nga ekigezo kutya singa kibeera kizze. Allah subhanahu wa ta'ala yatuleetera okutya ekyokulabirako omuntu agenda okuwasa atya gwagenda okuwasa tamwekakasa, nono agenda okufumbirwa amutwala naye tamwekakasa, n'abazadde nabo batya aba buli sayidi. Ebyo byonna kutya kuli mu nsi muno. Waljuin, Allah asobola okuyisa ekigezo kye ekirala ng'omuntu bw'atakola kigezo kimu okusobola okumubala nti yayise, abeera ne kye bayita combination oba ebintu ebiwerako byalina okubeera nti ayita, so si kintu kimu. Oluusi nyinza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbayisiriza ekigezo kyange mu njala. Ekigambo njala Allah subhanahu wa ta'ala yakireetera abasajja abawarabu ne babeera nga olw'okutya enjala n'okutya obwavu basobolanga okukola ebintu ebitasaanidde ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. N'abantu bangi bayinza okubeera nti ogw'okulya gubaleetera ebizibu ne babeera nga basobodde n'obba n'okola by'oyagadde olw'okutya enjala okubeera nti ekufuŋŋamako n'obeera ng'otidde obulamu bwo okubeera nti bukosebwa. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ky'enjala atera okukiyisaamu ng'ekigezo kye alabe mugenda kweyisa mutya. Singa omusana guba gubeera nga gwase, ebimera ne bibeera nga bifudde, abantu bangi basobola okubeera nga bagamba nti gundi yakokose ennimiro yange. Ebyo byonna oluusi bibeerawo olw'okutya enjala mu maaso eyo eyinza okubeera ng'ekosa embeerayo. Wanaqsi min al amwali, nja kubaleetera obukendeevu bw'ebyensimbi obanga ebyobugagga ebisolo byo biyinza okugwako laddu, biyinza okubbibwa, emaali ye eyinza okubeera ng'ennyagibwa, bayinza okukumpanya. Omuntu n'asobola okugamba nti nze yange tejja kuliibwa bw'ekyo nga y'abasiru, amakulu nti ng'ey'omugezi alina kagenda okwekolerawo ekyekigezi alabika abeera akigudde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti emaali nja kugiyisaamu ekigezo kyammwe mbagezese esobole okukendeera ndabe munaategeera nti nze omugabirizi awa oyo omuntu gwe mbajagadde emaali ennyingi, oba nze akendeeza obugagga bw'omuntu. Bw'onooba okitegedde alhamdulillah, bw'onooba tokitegedde n'okwata amakuba amakyamu ng'omadde omaze okubeerako omugagga n'oyavuwala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwandiikamu abo abagudde ekigezo ekyo. Wal anfusi, emyoyo gyammwe, abantu b'eŋŋanda zammwe bajja kubafaako. Eriyo omuntu ayinza okufiirwa omuntu n'agamba owange tajja kufa bw'atyo. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala akutegeere. Ebigezo ebyo si ebigezo ebyangu by'okuyita, wadde nga batukubirizza emabega eri mu aya tulina okuba bagumiikiriza, naye obugumiikiriza si kyekintu ekyangu. Jjukira omukyalo omu nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yamusanga ng'afiiriddwa omwana, n'amugamba abeere mugumiikiriza, n'amugamba nti ssebo olabe tekituuse ku ggwe. Naye bamala omutegeeza nti omuntu gw'obadde oyogera naye ne nabbi sallallahu alaihi wasallama, omukyala yawulira ekizibu n'agenda yeetondera nabbi n'amugamba nti asabru inda sadamatil ula, nti obugumiikiriza empeera yaabwo okugifuna ebeerawo ku ssaawa nga waakafuna ekikangabwa, so tosooka kumala kupaapaala eno n'eri n'olyoka ate ogamba nti kati nteredde ku mulamwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Obugumiikiriza era nga bwe butali bwangu, jjukira nga Umar radiyallahu anhu bamubikidde nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah mujjuludde
agenze ila rafiqil a'la agenze wakatonda we oyo wawaggulu. Umaru yayogera ekigambo n'agamba nti yenna gwe nnaawulira bisse nnabbi nti afudde ajja kwekanganga ensingo ye ngitemyeko ng'eri ku ttaka. Kikakasa nti omuntu ow'ekika ekyo yavaamu ekigambo ekifaananako ng'ekyo. Kikakasa nti yayogera ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un okujjako oluvannyuma nnyo olw'okumujjukiza nti tewaali badde nga weekalakaasiza kufa kwa nabbi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kullu nafsin dhaa'ikatul maut, buli mwoyo gwonna gujjako mba kufa. Ne aya endala ezaamusomerwa n'amatira n'akakasa nti ddala nabbi afudde. Wa samarat, ebibala bijja kubakendeerako. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti nja kubeera nga nkendeeza ebibala byammwe, nakyo kibeere nga kigezo ekijja okuba nga kijja gye muli. Allah subhanahu wa ta'ala ebibala byaffe bitera okukendeera. Abantu ne bagamba nti gundi yaleese mukokota, oluusi mulaba emmwanyi zitandise okubeera nga Allah azireetedde obuwuka n'ebitooke n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Ebimera ne bibeera nga bw'osimba eppapaali livaayo nga siri erya bulijjo nga bwe lyali badde, nabwe ekityo n'emiyembe n'ebibala ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda abireetamu embeera alabe. Nakyo kigezo yatugamba mu bibala mulinde ngenda kuyisaamu ekigezo kyange ndabe. Munadde eri Allah ne mumulaajanira atereeze embeera, oba muneesigamira ku kufuuyira kwokka ne mugamba nti okufuuyira ge magezi gokka agasobola okubeera nga gatuddiza ebyaffe. Wateeka okubeerawo okuta eri Allah n'okumulaajanira mu mbeera ezo zonna. Wabashiri sabirin, sanyusa abakkiriza abaana abatuuseeko ebigezo ebyekika ekyo ne babeera abagumiikiriza ne bakola Allah byayagala ne bataterebuka ne batava ku mulamwa, abo basanyuse nti bajja kufuna empeera ennungi. Naye abakkiriza Allah baagamba be baliwa? Allah baagamba abaligumira okutya ne bamanya nti ekyo kivudde eri Allah, abaligumira enjala, abaligumira obukendeevu bw'ebyensimbi, abaligumira abantu baabwe nga babadde babafaako ne bamanya nti Allah yababawa yababagyeko, abaligumira ebibala byabwe nga balaba bisaanawo ne balaajanira Allah ne bagumiikiriza ne babeera nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga mu bugumiikiriza baabwe bataddemu bino Allah byayagala. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة abo beebo bitugamba bagumiikiriza singa omusiiba gubeera gubatuuseeko, ekizibu nga kibadde kibagwiridde, olwo nga bo be bayingidde ekitimba ky'ekizibu ekyo. Qaalu, bagamba abagumiikiriza babeeramu ekigambo kino Allah kye yatugamba, inna lillahi, ffe nga bwe tuliwo tuli property za Allah, wa inna ilaihi raji'un, era tukakasa nti gyali gye tugenda okudda, kubaaye mukama waffe. Ebyo byonna ebitutuuseeko ffe ne bye tulina twava eri Allah subhanahu wa ta'ala, era tuli bintu ebiri mu kontrol ya Allah atukyusakyusiza embeera nga bw'ayagadde, so nga tumanyi nti ffe kennyini tujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu mbeera zaffe, abeeyisa obulungi abasasula obulungi, abeeyisa obubi abawe ekibagwanira. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، abantu abo be bagenda okufuna okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulizi waabwe, wa rahma, be bagenda okufuna okusaasirwa bayingizibwe ejjana. Wa ulaika humul muhtadun, abantu abo nno be balungamu abannamaddala abategeera nti bo bava eri Allah, n'ebyo bye balina tebalina kye bajja nakyo kuno ku nsi, nabyo Allah yabibawa, era obudde bwonna yasobola okubibaddiza, so tewali maanyi malala okujjako ye. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza n'agamba, ma min abidin, teriyo muddu yenna tusibuhu musiba, asobola okutuukako ekizibu, fayaqulu n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nze kennyini oba ffe kennyini tuli property za Allah, twava eri Allah era gye tujja okudda gyali. Allahumma ay Allah, ajirni fi musibati, mpempeera mu kizibu kino ekintuuseeko, wakhluf li khayran minha, ate onzirizeewo ekirungi ekisinga kino kyonzigyeko, illa okujjako bw'ayogera ebintu ebyo. Ajalahu Allahu fi musibatihi, Allah muteera empeera mu kizibu ekyo ky'aba afunye, wa akhlafa lahu khayran minha,
ate n'amuddizaawo ekirungi ekisinga ekyo ekimuvuddeko. Rawahu Muslim, hadisa erimu kitabu kya Imam Muslim yeyajogera. Inna as-safa wal marwata min sha'a'illah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Inna as-safa wal marwata mazna kasozi ke safa n'akasozi ke marwa obusozi obwo buli bubiri. Obusozi obwo buli muzikiti gwe Makka babuzimbiramu kati olwaliro buli munda. Abaali batuuseeko e Makka bakimanyi nga tudduka Safa ne Marwa emirundi 7. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna Safa wal Marwata, mazima akasozi Safa ne Marwa obusozi obwo bubiri min sha'airillah bimu ku bifo ebikulu mu nsi muno eri Allah subhanahu wa ta'ala bye tulina okubeera nga tumusinzizaamu nga tudduka Safa ne Marwa ye ibaada ekolerwawo. Allah subhanahu wa ta'ala bye bimu ku bifo byayagala ebikulu ennyo tumusinzizeemu mu ngeri gye yatuteerawo ey'ensinza ey'enjawulo ng'ensinza y'ebifo ebyo kubeera nga tudduka Safa ne Marwa. Faman hajja albayta, omuntu yenna aliba agenze okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'empagi ey'okutaano ekolebwa mu buwangaazi bw'omulundi ogumu ng'etteeka, aw i'tamara oba ng'agenze okukola umra n'agenda okulambula enju ya Allah. Enjawulo eri wakati wa umra ne hijja byonna bitegeeza kulambula nju ya Allah, naye hijja erina ebiseera ebigere so ng'ate umra terina biseera bigere. Omuntu waddembe okugenda mu kiseera kyonna kati n'enkya ne mu wiiki ejja n'okola umra. Emirimu gya umra mitonoko okusinga ku gya hijja, kubanga hijja ate erina emirimu egisingako. Ogenda mu Arafa n'ovaayo n'ogenda e Muzdalifa n'ogenda e Mina n'osala ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala hijja yagiwa ebiseera ebigere n'agiwa emirimu egisingako ku gya umra. Naye umra kasomala okunuyirira n'oyambala ihramiyo engoye z'onookoleramu emikolo n'ogenda n'okola tawaf ne weetoolola Kaaba emirundi 7 n'ovaayo n'odduka Safa ne Marwa emirundi 7. Otandikira kasozi Safa ogwo gumu n'ogenda e Marwa n'okomawo n'odda n'okomawo egyo ebiri n'obala emirundi 7. Singa oba ogimalanga omwanviiri olwo umra oyinza okuba nga ogimaze, era oyinza okwongera okubuuza ku bamanyi bakubuulira emikolo gyayo si mingi nnyo, giba mitonotono, naye ng'ate egya hijja giba mikolo nga mingiko n'ennaku zaayo ziba nnyingiko, naye eno mu ssaawa ng'emu 2 oba ogimaze eyo eyitibwa umra. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti omuntu yenna singa aba agenze mu hijja oba singa aba agenze mu umra fala junaha alayhi, talina musango an yatawafa bihima, okubeera nga yeetooloola ebifo ebyo byombiriri, nadduka Safa ne Marwa, nadda eno nadda eri. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo taba na mutawaana. Aya ey'okukka abasajja abakafiiri baali nga beewuunya ne bagamba nti twewuunya abasiraamu ebikolwa bye twali tukola mu kiseera kiri nga tetunaba ku busiraamu tebunnajja, ate nabo bennyini bye bakola balinga abaakoppa ku ffe, kubanga bo ba mu jahiliya obusiraamu tebunnaba kujja. Balina ku Kaaba amasanamu 306 ng'erisingako obukulu baliyita Hubal, iyo ye Saabasanamu, eryo nga lye lyali kkulu. Jjukira nti z'ennaku eziri mu mwezi ennaku 306. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bo baalinga ku Kaaba nga beetooloola nga bagenda bafuwa empano okukuba mu ngalo so ng'ate bali bwereere, naye yembeera n'edibizibwa ne baleetawo ebikolwa bye bimu byakwetooloola Kaaba naye nga mu ngeri ey'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakafiiri abo beewuunya nti bye baakolanga bifaanagana n'ebyaffe yadde nga mulimu ebitono ebyawukana. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ku kasozi Safa abasajja abo baali baateekako essanamu eriyitibwa Isaafun, so ng'ate ku Marwa kuliko essanamu eryayitibwanga Naila. Kati ne bagamba nti lwaki beetooloola obusozi lwaki badduka Safa ne Marwa ne babeera nga badduka emirundi gye twaddukangawo 7, ng'ate naffe bwe twakolanga
nabo bebakola mu kiseera bwe waalinga obusozi obwo nga buliko amasanamu gaffe. Allah n'agamba nti eno enkola mpya olw'okufaanaganamu ebitono si yeemu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwe abasiraamu singa munaba mukoze ekikolwa ekyo ne mwetooloola aba ne mudduka Safa ne Marwa fala junaha alayhi, anaaba akikoze ng'agenza okulambula Kaaba tajja kuba na musango nga bali bwe balowooza nti anaaba akoze kyekimu nga kye bakola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faman hajja albayta, omuntu anaalambula enju ya Allah aw i'tamara obanga akoze umra fala junaha alayhi, tajja kuba na musango gwonna nga bali bwe baagala okubeera nga bakigeraageranya ku kyabwe an yatawafa bihim, okubeera nga adduka Safa ne Marwa ezo ne yeetoololawo emirundi gyaffe omusanvu. faman tatawaa khairan, singa omuntu yewaddeyo n'akolerawo ebirungi ebisingako ku ebyo byateekwa okukola n'ayongeramu ebirungi ebyenjawulo, n'abeeranga ku kudduka Safa ne Marwa agoberezaako okusaba, n'abeeranga kudduka Safa ne Marwa agoberezaako okubeera ng'asoma Qur'an, asomerako adhkar, n'akolerako ebirungi ebyebika ebyenjawulo, fa inna Allaha shakirun alim, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nnyo okwebaza era yeebaza nnyo ate amanyi nnyo buli kintu kyonna ky'omuntu akikoze na mwoyo ki, akikoze n'omwoyo gw'okugulumiza Allah, akikoze n'omwoyo gw'abandabe, akikoze n'omwoyo gw'okunoonya empeera oba agenderedde birala. Allah amanyi nnyo ate bw'amala okutegeera ky'okoze nti okikoze ku lulwe amanyi okwebaza era mwebaza mulungi. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين مزنا abantu abo yaktumuna abakweka ne batuulira amazima ma anzalna min albayinati walhuda, ne bakweka ebyo bye twassa ebirimu okunnyonnyola ebikwatagana ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ne bibeeramu okunnyonnyola obulungamu obusobola okuyamba omuntu n'atuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. min baadi ma bayyannaahu linnaasi fi lkitaabi, oluvannyuma ng'ebintu ebyo bye bakwese twamala dde okubirambululira abantu mu kitabo kino nti biteekeddwa okubabuulirwa era babeere nga babigoberera era babeere nga beeyisanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala beeyise. bannaffe abaaweebwa ebitabo nga Tawraati ne Injili, ebintu ebimu baabituulira ne babeera nga tebasobodde kubinnyonnyola abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yali ayagala bibatuukeko. Ulaayika abantu ab'ekika ekyo abatuulira amazima ne batuulira ebitendo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogera ebyamwogerwako mu bitabo byabwe, ne batuulira amazima Allah subhanahu wa ta'ala ge yateeka mu bitabo byabwe, ne babeera nga tebagannyonnyodde bantu so nga ate Allah yali yagalambulula bulungi mu kitabo kyabwe nga bwe bateeka okugabuulira abantu era beeyisenga begasaanidde okubeera nga bagatambulirako. Ulaayika yal'anuhumullah, abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abakolimira ddala n'abasaako ekikolimo kye ne babeera wala n'okusaasira kwe. ويلعنهم اللاعنون, ate ne babeera nga bakolimirwa n'abo abakolimi, bamalayika babakolimira n'abakkiriza babakolimira. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abateekako obusungu bwe. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. illa alladhina taabu, okujjako abo abantu abeenenya oluvannyuma lw'okutegeera nti kyebaakola tekyali kirungi, wa aslahu, ne babeera nga oluvannyuma lw'okwenenya kwabwe bagenze mu maaso nga balongoosa embeera, ne batandika okunnyonnyola abantu amazima, era abamu ku bo baayingira obusiraamu ne babeera nga bava mu ddiini ziri ezaalimu okukusa amazima n'okugatuulira, ne babeera nga basala eddiiro ne bakkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne beenenyiza ddala. wabayanu, ne babeera nga bannyonnyola amateeka nga bwe gaali mu butuufu bwago. faulaika atuubu alaihim, abantu abo nja kukkiriza okwenenya kwabwe. era Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okukkiriza kwabwe ndi tayali, okwenenya kwabwe ndi tayali okukkiriza, era nga yakukkiriza. faulaika atuubu alaihim wa ana tawwabu rahim, kubanga nze akkiriza okwenenya ate omusaasizi asaasira abaddu be singa babeera nga bateredde. inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun
الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا مزما بابتكرزا نبابيرanga balemeddeyo mu kutuulira amazima nebabeeranga balemeddeyo ne bagaana okukkiriza so ng'okukkiriza bamaze okubutegeera wamaatu ne babeeranga bafa ne bava mu bulamu bw'ensi eno wahum kuffaarun nga bakafiiri abannamaddala tebasobodde kwenenya tebasobodde kutegeera mazima tebasobodde kubeera nga baatula ebyo bye baali batuulidde ne babinnyonnyola abantu ne babeera nga bafudde nga bakafiiri abannamaddala ulaika alayhim la'natullah abantu abo nno baliko ekikolimu kya Katonda era tebagenda kulaba kusaasira kwa Katonda tebagenda kuyingira ejjana walmalaikatu wannaasi ajma'in baliko ekikolimu ky'abamalayika bonna n'abantu bonna babakolimira kubeera nti bantu baba bafudde mu nfembi Allah subhanahu wa ta'ala gy'atayagala ng'ate babadde bamanya amazima ne babeera nga bagatuulidde ne batasobola kwenenya ensi ne bagivaamu nga bakafiiri abannamaddala Allah baagobya wali okusaasira kwe خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها bagenda kubeera mu muliro ogwo la yukhaffafu anhum al'adabu nga Allah tagenda kubakindirizaako ku bibonerezo byali baabawadde n'akamu n'akeddagala wala hum yunzarun ate tebagenda kubeera nga balindirizibwa essaawa bw'eriba etuuse abaafa nga si bakkiriza balibeera tebalina kye babanja Allah abo tagenda kubalindiriza agenda kubayisaawo obutereevu abawe ebibonerezo byabwe وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم omutonzi wammwe alina okusinzibwa ilahun wahidun ali omusinzibwa omu la ilaha tewali yasaanye kubeera ng'asinzibwa mulala mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okuggyako ye arrahman Allah oyo omusaasiza asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza kuno ku nsi arrahim ajja okusaasira abo bokka abamukkiriza ku lunaku lw'enkomerero إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض mazima mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi singa oba otunuulidde entondebwa yaabyo wa khilaafi llayli wannahar enkyukakyuka y'ekiro n'omusana walfulki allati tajri fi lbahar n'amaato ago agaseeyeeyeza ku nnyanja singa oba ogeetegereza bulungi bima yanfau nnaas mulimu emigaso egidde eri abantu mu ebyo byonna by'owulidde twogera mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi enkyukakyuka y'omusana amaato agaseeyeeya ku nnyanja mulimu emigaso egidde eri abantu wama anzala allahu min assamaa'i min maa'in n'amazzi ago Allah gassa okuva mu bbanga awombire fa ahya bihi al-arda n'abeera nga ensi agiwa obulamu n'amazzi ago baada mautiha oluvannyuma lw'okuba nti ebadde efudde ng'ekaze nga buli kiriko kifudde wabatha fiha min kulli dabbatin Allah n'asaasaanya buli kyonna ekitambula kuno ku nsi ne kibeera nga mulimu ekiri ku lukalu mulimu ekiri mu lutobazi mulimu ekiri mu mazzi mulimu ebiri mu bbanga n'abeera ng'asaasaanya muno mu nsi ebintu ebitambula ebyebika ebyenjawulo watasrifi riyahi Allah subhanahu wa ta'ala n'engeri gy'akyusakyusa embuyaga ezitambula nga zidde eno n'eri n'eno wasahabi almusakhari n'ebirengeri gye byebongera mu bbanga awo nga Allah yabitugondeza baina samaa'i wal ardi nga biri wakati w'eggulu n'ensi ebibeeraawo nga abitugondeza bitambuliraawo tebiina bulabe eri muntu yenna okuggyako emigaso ey'emyereere eri omuntu la ayaati mu ebyo tuzze twogera byonna by'owulidde entondebwa y'eggulu n'ensi n'ebyo ebiriko ng'obadde obitunuulidde enkyukakyuka y'ekiro n'omusana amaato agatambulira ku nnyanja Allah subhanahu wa ta'ala byonna atunnyonnyodde amazzi agava mu bbanga ne gabeera nga gayamba ensi yafuukudde obulamu ebadde efudde
n'engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yagenda asaasaanyamu ebintu ebitambula muno mu nsi n'osanga ebisolo nga byo byeyagalira mu nsiko, abantu tweyagalira mu mayumba, ebinyonyi byeyagalira ku miti, ebiwuka byeyagalira mu ttaka, ebyennyanja byeyagalira mu mazzi, n'ebika eby'ebyenjawulo ebirala, n'engeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'akyusaamu embuyaga ey'ebika ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala n'engeri gye yagonzaamu ebire ebibeera nga birina emigaso gye tuli nga biri mu bbanga awo ebyebongera. ebintu ebyo Allah agambye la ayatin, mulimu obubonero obulaga amaanyi ga Katonda liqaumin ya'qiluun, naye ekyo abayinza okukituukako okukiganyulwamu be bantu abalina amagezi. Era singa oba osomye geografu ebyensi ekwatagana ne topiki zonna zetwogeddeko, oyinza okwesanga nga ogwa ku bubonero obw'ekika ekyawaggulu n'otegeera obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo ebyogeddwako. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس مبانت ملمو من يتخذ من دون الله abantu abateeka watali Allah andadan bakatonda abalala bo be bakkiririzamu. Oba oluusi wano ng'ewaffe tuyinza okugamba baalubaale, emizimu, emisambwa n'ebika ebigwa mu kiti ekyo. Abalala bateekawo masanamu ng'Abawarabu, abantu mu kifo kya Katonda ne beeterawo amasanamu, ne beeterawo olubaale. yuhibbunahum, nga baagala nnyo zirubaale ezo, nga baagala nnyo amasanamu ago, kahubbillah, ng'enjagala gye baali agaddemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bw'abagamba nti musabe nze, bo badduka basaba nga bakola ebyabwe nga basaba biri bye bakkiririzaamu. Allah bw'abagamba nti mwagale nze, bo basinga kwagala biri. Bw'abagamba muzimbe emizikiti, bazimba masabo. Bw'abagamba mukole kino, musaddaake, basaddaakira biri. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya nti mu bantu mulimu abagwa mu tulubayo obutategeera obw'ekika ekyo. Walladhiina aamanu, naye abakkiriza, ashaddu hubban lillah, bo okwagala kwabwe basinga kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Tebalinayo kye baagala nga Allah, kyabalagira kye bakola. Kusaddaaka basaddaaka ku lwa Allah, kusiiba basiiba ku lwa Allah, hijja bagikola ku lwa Allah, buli ibaada yonna emizikiti bagizimba ku lwa Allah, buli kimu kyonna bakikola ku lwa Allah. Walau yara alladhiina zalamu, singa baligezaako okulaba abo abalyaza amaanyi essaawa ng'ebadde etuuse, idh yarawna al-adhaaba, mu kiseera we bagenda okulabira ku bibonerezo bya Allah nga bimaze okubeera nga bibalagwako, nga Allah bw'agamba wa idha al-jahimu su'arat, bw'olya mu muliro jahimu nga Allah agwongeddemu ogukuma n'amaanyi. Wa uzlifat al-jannatu lilmuttaqiin, jana egenda kusembezebwa eri abata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu bwe balibeera nga bamaze okubeera nga balaba ku jjana ebigirimu ne balaba ku bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekerateekera abantu eby'omuliro, bagenda kutegeera nti anna al-quwwata lillahi jamii'a, amaanyi gonna ga Allah ye yali omutuufu okuba nti tumusinza, so tetwalisinziza kintu kirala. Nyini maanyi yali awumu yekka yekka Allah subhanahu wa ta'ala. Misambwa tegyalina maanyi gyatubuza, mizimu tegyalina maanyi gyatubuza. Allah yalina amaanyi gonna aga buli kika, bigaba ga byanfuna, bigaba ga bitiibwa, bigaba ga byabufuzi, bigaba ga kusoma, bigaba ga bugagga, bigaba maanyi ag'ebika byonna. Anna al-quwwata lillahi jamii'a, abantu bwe balimala okulaba ku bibonerezo bya Allah byateekerateekera abajeemu, bagenda kuvaawo nga bamaze okukakasa nti amaanyi gonna ga Allah ye yali omutuufu w'okusinza yadde nga twawaba. Wa anna Allaha shadiidu al-'adhaab, bagenda kakasiza ddala butereevu ti Allah muyitirivu wa kubonereza, kubanga ebibonerezo bye tebirabwangako kitonde kyonna. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا, jukira kaseera we bagenda okwesambira ddala abaagobererwanga min alladhiina ttaba'u, babeerenga beesambira ddala abo abaali abagoberezi baabwe abaabagobereranga, abasumba n'endiga zaabwe. Bagenda kubeera nga abasumba beesammula endiga zaabwe, abakulu b'ebika bajjajja bagenda kwesammula abazzukulu, babagambe nti wakati waffe ne wakati wammwe twagala tumanyira buli muntu yeefeeko yekka.
abazzukulu nga bagamba jjajja mmwe mwatubuza, endiga nga zigamba mmwe abasumba mmwe mwatubuza. Akaseera ako ng'abantu bamaze okulaba ebibonerezo bagenda kubeera nga abaagobererwanga beesamba abo abaabagobereranga nga babeesammula. Tebaagala na kubategeeza nti be baababuza, tebaagala na kubategeeza nti be baabasomesanga. Ebyo bikyamu. Wara'awu al-'adhaaba, bagenda kulaba ku bibonerezo bya Allah nga ono omusumba, ono omukulu amaze okubirabako, n'omugoberezi eyagobereranga omuzzukulu eri jjajjaawe ng'amaze okulaba ebibonerezo agenda kulaba ng'agamba atya. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wara'awu al-'adhaaba, bagenda kutunuulira ku bibonerezo bibeere nga bibamalako embiri ku mutwe, bibeere nga bibeewuunyisiza nnyo, boogere nti amaanyi gonna ga Allah. Wataqatta'at bihim al-asbaab, buli nsonga yonna yalinga ebayunga egenda kubanga eviirawo ddala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba bw'abanga ono yali mugoberezi nga yendiga, ono omusumba agenda kubeera ng'agamba nti ensonga y'okubeera nti nze nakusumba ng'eyo saagala ngiwulize n'essaawa ya leero. Omuzzukulu agenda kubeera nga jjajja amwesamula ng'amugamba nti nze sibangako jjajjaawo. Oyo yenna akajegera akaali kabagatta kagenda kubeera nga buli omu akeesangula akasalawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewaligenda kubeerawo kajegere konna muntu kayagala kubeera nga akagatta ku munne nti gwe walinga ombuza, oba gwe walinga onsomesa, oba gwe walinga omusumba wange, oba gwe walinga jjajjange. Kubanga ku nsi kuno tukimanyi bulungi nti waliwo bajjajja ababuza abantu. Buli muntu yenna agezaako okwesiriwaza n'ebyokusamira. Ne bw'aba mwana muto bamuyita jjajja, naye ku ssaawa eri nga buli muntu amaze okwerabira ku mazima, obwo bwonna obuyungoyungo, obwo bwonna obutugatta, tewagenda kuba neetiwaaka wakati w'omugoberezi n'oyo eyagobereranga. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الذين اتبعوا bagenda kubeera nga boogera abo abaagobereranga endiga ze tutegeeza ezaalinga ku nsi kuno nga zigoberera abasumba, abazzukulu be tutegeeza abaalinga ku nsi kuno nga baabula olw'abajjajja, bagenda kubeera nga bagamba bano abazzukulu na zino endiga law anna lana karratan, singa mu butuufu tufuna kaccansi akasobola okutuweebwa ne tuzzibwayo ku nsi omulundi ogwokubiri. Fanatabarra minhum, naffe ne tubeegaana kama tabarra'u minna, nga bwe batweganye, ne tubeera nga tubeesammula nga bwe batwesammudde, ne tubeera nga tubejjirako ddala nga bwe batwejjeeko. Kadhalika yurihimu llahu a'malahum hasaratin alayhim, bw'atyo Allah bw'alibalaga nti emirimu gyabwe gye baakola baaviiramu awo, kyakusaalirwa nnyo tebafunyeemu, kyakusaalirwa nnyo Allah talina kyagenda kubasasulamu kirungi. Wama hum bikharijina min annar, ate nga si mweteefuteefu Allah okubeera nti abajja mu muliro, wabula bagenda kubeeramu mirembe na mirembe. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس أبانجم أبانتو كلوا مليه مما في الأرض mwebyo ebiri mu nsi bye twassaamu halalan nga mulyamu ebyo ebiri halal ebikkirizibwa mu mateeka okuliibwa tayyiban nga birungi eri emyoyo gyammwe. Ekintu kiyinza okubeera halal naye nga mu butuufu kikosa obulamu bwo. Gamba ng'ennyama oyinza okuba ng'ogirya naye ng'ekuleeta ebirogorogo wamu n'okubeera nti ofuna obuzibu muyo. Nnyama eri halal naye nga si tayyiba eri obulamu bwo. Wala tattabi'u, temugezaako okugoberera khutuwaati shaytaani, amakubo ga ssaani. Innahu lakum aduwwun mubiin, kubanga ssaani gye muli mulabe wa lwatu. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki wano atugambye ku byokulya n'aleeta ssaani, kubanga tewaliyo ggwanga mu nsi muno wansi w'enjuba okuggyako nga ssaani yalibulizabuliza nnyo mu bintu by'okulya n'ebyo ebyokunywa, era buli nsi ogenda n'ogiwulira oba amawanga ag'enjawulo nga balina kye batalya yadde ng'eddiini ekikkirizo kirya, nga balina kye batanywa so ng'eddiini ekikkirizo kinywa, so ng'ate baliisa Allah subhanahu wa ta'ala be yagaana okubeera nti mu mateeka tebiriibwa. Shaytaani yazannyira nnyo mu byokulya era ne tubeera nga tugiwuliriza nnyo. Omuntu awuliriza nnyo ebya shaytaani, Allah agambye nti mu byokulya mwegendereze nnyo okubeera nti muli bawuliza eri ssaane tebabuza ne bajja ku mulamwa. Kase ekintu kiba halaali mu mateeka nga kirina okuliibwa, tolina kukireka olw'okubeera nti bajjajja baapangawo ensonga eyo, nga bw'atugambye nti enjegere zonna ezaali zitugatta ne bajjajja zigenda kutukawo. Twasanga batusangirawo ebitaliibwa n'ebiriibwa, so obusiraamu bwe bwajja nga tebulagira tubirye, naye era wakyaliyo abasiraamu abagamba nti nze ekyo sikirya kubanga nkyeddira.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما مزما يأمركم الثاني بالجيب لجرا بالسوء كوكولا ببي الله سبحانه وتعالى أتلاقي كولي بيرونجي ثاني يتلاقي كولا ببي الله سبحانه وتعالى وأتلاقي صداك بسرو يلاقي صداك بانتو batulagira okweyiso obulungi tuzimbe emizikiti etulagira kuzimba masabo batulagira tusaddaake ku lwa Allah ate tusaddaaka ku lwa mizimu tusaddaaka ku lwa misambwa bwati tulagira sitaani bulijjo yeetambulira ku lefuti yetambulirangako ku right walfahshai tulagira okukolera ebivve ebinene gamba ng'obwenzi okulya ebisiyaga ebyo byonna mirimu gya sitaani netulagira okukodowala eddiini ya Allah ereka okutambula wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun sane bulijjo tulagira okwogera ku Allah ebyo tutayinaako okumanya tutayinaako mutwe n'amagulu abantu ab'ebika ebyenjawulo balina bye boogera ku Allah agamba nti nze sizaalanga nga abayahudi bagamba nti wazaala omwana ye Uzair abalala nga bagamba wazaala omwana ye Isa Allah agamba kino bwe bagamba kiri twogera ku Allah emirundi mingi ebintu ebitategerekeka وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم ببابا بدواكو abantu ne babeeranga bafunye omukisa ogubagambako ne babagamba batya ittabi'u ma anzala Allah mugoberere Allah bye yassa abeddira enseenene Allah yazikiriza okuzirya mugoberere Allah kye yassa okugwe muziro nkata gwe yeddira n'omulala kalanzi gwe yeddira abeddira emmamba mukkirize Allah mugoberere kye yassa kiri halaala mukirye n'ab'ente bwe mutyo n'ab'endiga n'abaaki okubeera nti tuli abeddira oba tuli abantu b'omuziro ogwo nga tugwa mu kiti ekyo nga ke kabonero kaffe mwe tumanyikanira tekitegeeza kubeera nti tukirya wabula kasigalawo nga kabonero Allah subhanahu wa ta'ala kabatereddewo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mwegendereze wa idha qila lahum ittabi'u baba bagambyeko abantu ab'ekika ekyo sitaani be yamala odde okutula ku mitwe n'ebeeranga ebukaddeko mugoberere ma anzala Allah katonda byassizza abagambye muleke kugoberera sitaani mu byakulya mulye ebiri halaala nga birungi qaalu beddiramu nga bagamba era eno ye ansa y'abantu bonna abalina emiziro egiriibwa mu busiraamu nga bagamba batya era kyovula abashayitaani yatubuzaabuza mu byeddirwa temuli mbizzi ku lw'okubanga ye ekimanyi nti eyagala abantu bagende mu maaso nga bakola ki qaalu bagamba bal ffe ekizibu kyaffe ekituganya okugoberera ebyammwe nga bwe bifaananye mu busiraamu fiina ensonga enkukunavu yeeriwa nattabi'u ffe tugoberera ma alfaina alayhi abaana bye twasangako bakitaffe ne bajjajjaffe nga yenkola gye bakola bye tulina okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala ebibye byatugambye ebyawo mu ssaawa eyo oba ku pointi eyawo twawukana tubeera mu masaŋŋanzira aba sayidi ne tukwata sayidi awalaw kana aba'uhum newankubadde bakitaabwe ebyo beekwasa nga baali mu kiseera ekyo bwe baakolera ebintu ebyo la ya'qiluuna shay'an baali tebalina kantu konna ke bategeera mu nsi ku kiyina kuliibwa n'ekitalina kuliibwa kukiri shaytaani ne kukya shaytaani ne kukya Allah nammwe nga mukikakasa nti bwe baaterawo ebintu ebyo baali tebalina ke bategeera nakamu ku bikwatagana n'eddiini entuufu wala yahtaduun era mu budde obwo bwe baaterawo ebintu ebyo tebaali bantu baluŋŋamu era tebaali baakuluŋŋama kuba tebaalina kitabo tebaalina nabbi tebaalina abaluŋŋamya kubalaga Allah kyayagala era munaasigala nga mulemedde ku bintu ebyo ebyabakadde bammwe oluvannyuma mu olw'okufuna ekitangaala n'okutegeezebwa ne mutegeera Allah byayagala ne byatayagala. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا اكفانا نتابا انفابا بتكرزا الله سبحانه وتعالى ayagala okukikuwa kubanga mukubi nnyo wa bifaananyi olw'okwagala abantu okutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli lw'otuula n'osomesa abantu abatakkiriza ekifaananyi kye babeeramu nga bali awali sheekhe ng'asomesa kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u kifaananira ddala ekifaananyi ky'omuntu oyo aleekaana n'ekisolo ng'akiyita
omuntu alekaana n'ekisolo ng'alina kyakigamba naye bima la yasma'u ng'ekintu ekyo kyakigamba tekisobola kukitegeera yadde okukiwulira, tekisobola kubeera nga kiwulira ne kibeera ng'okuwulira kwakyo kitegeera ng'omuntu bwe yalitegedde kyawulidde ekisolo. Kati omuntu oyo afaanaganira ddala ng'obadde omusomesezza n'ensolo butereevu, ewulira ddoboozi naye nga tesobola kutegeera mwekyo kyewulidde kiki kye banoonyamu, illa okuggyako mpozi bw'aba atudde wooli afaananira ddala okubeera nti mu kifaananyi waafaananira ensolo, awulira du'an, awulira okuyita okw'eddoboozi ng'ayitibwa wanidaan, n'awulira nga awulira okukoowoola, awulira okuleekaana okw'eddoboozi ng'awulira oleekaana, ng'awulira oyita mu ddoboozi eryekumpi n'eddoboozi ery'okuleekaana eryewala ng'owoowoola buwoowoozi. Ng'ekisolo kiwulira eddoboozi ery'okumpi ne kiwulira n'eddoboozi ng'obadde okireekaanidde buleekaanizi. Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyawe omuntu atakkiriza kyafaanaganako n'okuleekaanira ekisolo ekitasobola kuwulira ne kitegeera ekyo kye kiwulidde, okuggyako okuwulira eddoboozi ng'oyita oba okuwulira eddoboozi nga kiri wala ng'oleekaana buleekaanyi. Summon, kubanga ekisolo ekyo n'omuntu afaanana ng'ekisolo, bazibi b'amatu tebawulira, bukumun bakasiru tebasobola kwogera mazima, omuyun bazibi b'amaaso tebalaba, fahum la yaqilun, ate n'okutegeera tebategeera, emitima tebalina nti banaategeera. Omuntu ayasira ekisolo kiwulira ddoboozi naye nga tekiwulira, tekyogera, tekiraba, tekitegeera. N'oyo omuntu atali mukkiriza buli lwabeera mu ssinzizo, Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyakuwa eddoboozi ly'omusomesa aliwulira erya sheekh, n'awulira ng'aleekaana, n'awulira ng'ayogera, naye bambi nga afuukidde ddala ng'ekisolo, tawulira, talaba, tayogera, ayi tategeera. Makulu nti okutuulawo kwe n'obutatuulawo aviiramu awo ng'ayokya omusota nga bwe boogera. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا كلوا مليه من طيبات إبي برابكانت برونجي تبجاكو سمبiri jammwe tebijjakukosa bulamu bwammwe ma razaqnakum ebyo tuba tubagabiridde, kubanga buli kyonna kimulya kibeera nga kivudde gye tuli. naye bwe mumala okulya oba okunywa, washukuru lillah, mwebazeeko Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kubawa bintu ebyo. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min almuslimin, ebaza Allah yatuliisiza n'atunywesa n'asigala ng'akyatukumye nga tuli basiraamu, ne azkaari endala zonna ezikozesebwa mu kwebaza. Allahumma ma asbaha bina min ni'ma أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بنا بلا قوة الله سبحانه وتعالى كيشو شابا كودو باتاكتو سزاكو نغتشنجراتي الله يقلن يكم ويبزا إن كنتم إياه تعبدون. بمبيرانغا مكاكسانتي يغنيني بمستنزا مليه برونجي جابا ودي أتول فانيو مربوكوليا وبينو يغم ويبزا وكويبزا وكوكومبي كوكوغامانتي الحمد لله رب العالمين. اتناشو شرابكا تي اتليسي نتوينا بودي شكمالا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة مزمد الله سبحانه وتعالى يزيزكم أبكرزو كليه kintu ekifudde kyokka. Tetulya kintu kifudde nga tekisaliddwa mu ngeri ya busiraamu, ekyo ekintu tetukirya, kiri haram omukkiriza okukisemberera n'okirya.
waddamma temulyanga musaayi ogwo ogusaliddwa ne guyiika naye omusaayi singa gubeera nga gumaze okuyiika ogusigadde mu nnyama ogwo si gwe musaayi gwe bagaana okulya bagaana omusaayi omulembeke oguba guyiise ne gubeera nga guwekutte ng'ekibumba abantu bangi bagukozesa ne bagulya ogwo mu busiraamu guli haramu teguliibwa walahma alkhinzir ennyama y'embizi temugiryanga mw'abasiraamu tugaanibwa okulya embizi wama uhilla bihi lighairi llah n'ekyo ekyasanguliddwako erinnya eritali lya Allah nga bakisalidde lubaale bakisalidde omuzimu ekyo tekikirya kasa kitabaako bisimillah linnya lya Allah gamba bisimillahi allahu akbar kasa kitabaako ekigambo uhilla kitegeeza okwasanguza ekitegeeza nti omuntu singa aba asala ekisolo kyalibadde kirungi ffe bakisalira tuwulire ekigambo kyakozesezza ng'akyasanguza omuntu akulya ebbali n'akiwulira kubanga eddoboozi liteekwa okubeera al ihlal kitegeeza okusitula ku ddoboozi ng'obadde olina kyokola ku kintu ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti singa owulidde ng'akusalira ensolo ekigambo kyakozesezza n'akyasanguza ng'asala gw'oliwulira nga si linnya lya Allah ekyo tolya Allah subhanahu wa ta'ala yakituganda faman isfurra naye singa omuntu aba awaliriziddwa olw'embeera ejja okukosa obulamu bwe ng'alina okubeera nga bw'aba talidde ku bino ebyogeddwa obulamu bwe bujja kuba mu katyabaga ghayra baaghin nga takikoze ku lwa bujeemu wala aadin wadde okulumbagana ensalo za Allah okubeera omulumbaganyi w'amateeka ga Allah nga takikoze mu ngeri ya kunyooma fala isma alayhi talina mutawaana kubanga omuntu oyo embeera emutuusizza okukola ekyo mbeera ya buzibu inna allaha ghafurun rahim Allah bw'akikola musonyi era musaasizi kubanga aba takikoze mu ngeri ya bujeemu wabula aba akikoze mu ngeri y'okubeera nga ayimirizaawo obulamu bwe ate bw'aba alidde ku nyamanfu oba omusaayi oba ekintu ekigaaniddwa okuliibwa ekyo bw'aba nga akiridde tasaana kulya kuyita weyandikomye wabula alya ekyo kiyinza okuyimirizaawo obulamu bwe naye nga ebyokulya byonna Allah yabikkiriza tubirye okuggyako ebyo ebyagaanibwa mu mateeka ate ne ahadiisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ziina bye zaatugaana okulya nga azongereza ku aya ezo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ng'agamba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugaana okulya kullu dhinabin min assiba'in buli kyonna ekiina akannyo akasongovu akakulanga ennyukuta ya vi ekyo tekiriibwa kubanga kisolo ekiba kiri ennyama wa kullu dhi makhlabin min at-tayr oba min at-tuyur na buli kyonna ekiyigisa enjala nga kikwasa njala nga kamunye ekyo nakyo tetukirya ng'abasiraamu eyo fomula gye baakuwa obeere nga otambulira mu katiba ako okulaba nga singa olaba nga kisolo kiri ennyama nga kiina akannyo ako ekyo tetukirya mu busiraamu naye tuyinza okulya ekintu ekiba kirasaliddwa nga kifudde twakkirizibwa okulya ebintu bibiri azina nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi akli samak waljarad wa huwa min almaita Allah nabbi saa sallam atukkiriza okulya ekintu singa kiba kifudde nga kya nnyanja oba aljarad enzige oba ziyite enseenene singa ziba zifudde ezo ziriibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atugaana ebyokulya by'owulidde n'ebyo ebyokulya ebyogeddwa mu hadith ebyo byebintu omuntu by'otasaanidde kulya naye ebisigaddewo Allah yatukkiriza okubeera nga bwe biba tebikosa bulamu bwo obeere ng'obikozesa mu kulya إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين مزما بانتوابو يكتمون أباكويكا نباتولي مزما nga batuulidde ebitendo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bitwabirabye nti Allah yabyogera mu bitabo byabwe naye ne babikweka ne babituulira ne batasobola kubeera nga babibuulira abagoberezi baabwe olw'okutya okukkiriza nabbi oyo ne bakweka ma anzala Allahu min alkitaabi Allah biyassa mu kitabu omwo wayashtaruuna bihi thamanan qalila ne babeera nga babiwanyisaamu omuwendo gw'ebyensi omutone ennyo amateeka ga Allah ne bagasuula muguluka
ne bateekawo agaabwe aganaabasobozesa okutuuka ku ebyo bye baagala ebyensi bye bagenda okufunamu, naye ng'okufunamu kw'ensi kutono nnyo kwa kaseera katono. ulaika ma yaakuluuna fi butunihim illa nnar, abantu ab'ekika ekyo abaawanyisa amateeka ga Allah ne bagasuula mu guluka ne bateekawo agaabwe ge baagala okufunamu ebyensi eno okulyamu obuli. Allah agamba nti ebyo bye balya bye bajja mu kukweka amateeka ga Allah ne babeera nga balya essente eziva mu ebyo bye bataddewo. Allah agambye nti tebalya kye balya nti kirungi eri emibiri gyabwe, wabula kibi nnyo. Agambye nti ma yaakuluuna tebalina kye balya mu bibalya, tebalina kye balyamu fi butunihim illa nnar, mu mbuto zaabwe tebalina kye bapakiramu okujjako bapakiramu muliro mwereere. wala yukallimuhum Allah, Allah tali mweteefuteefu kwogera nabo ku lunaku lw'ekiyama, yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero. wala yuzakkihim, tagenda kubeera nga abatukuza okubajja mu kyonoono ekyo kye baakola. walahum adhabun alim, bajja kufuna ekibonerezo eky'obulumi. abantu ab'ekika ekyo abasuula amateeka ga Allah ne babeera nga beeteereddewo ebyabwe kubanga bye bijja okubaleetera ekyokulya, kubanga mwe bajja okufuna ensimbi. Allah agambye nti ensimbi ezo muzirye, naye nga muzirya mu bukyamu, ddala mukakase nti mu mbuto zammwe mupakiramu muliro mwereere. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، abantu ab'ekika ekyo be baasalawo okubeera nga bawaanyisa obulungamu ne babuleka ne babeera nga bo basazeewo okutwala bubuze. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti baagula obubuze mu kifo ky'okubeera nga babeera bagula obulungamu, bawaanyisa ekyali badde ekituufu ky'okubeera nga bakigula ekyo ne bakisuula ne batwala ekikyamu. abo be bantu bennyini abaagula obubuze mu kifo ky'obukyamu. wal azaba bil maghfira, be baagula ebibonerezo mu kifo ky'okubeera nga baaliguze kusonyiyibwa. fama asbarahum ala nnar, Allah yeewuunya nti kiki ekyabaleetera obugumu okugumira embeera ey'okubateeka mu muliro. Allah akyewuunya. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الله سبحانه وتعالى شوقد بوات بأن الله نزل الكتاب كبانغ الله يسي كتابه بالحق ngati santi kya mazima ngekirimu kyonna kirina kubeera nga kyekitambulirwako. wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi, naye abantu abo abaayawukana mu kitabo lafi shiqaqin ba'id, bali ku ludda olw'okkontana ne Allah lwawala nnyo. balumbagana amateeka ga Allah ne babeera nga bali mu kigambo ekizibu ennyo eky'okubeera nga bayimiridde ku ludda oluvuganya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ayagala amateeka ge gabeere nga gakola, so ng'ate bo baagala ebirowoozo byabwe byebibeera nga bikola. ekitabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba be bayahudi be yawa Tawraati naawe abanaswara Injil ne babeera nga ebigambo byabwe gye baagala bye baayiiya obuyiiya bibeere nga bibaguza abantu, bibeere nga byebikola mu bantu ebya Allah subhanahu wa ta'ala ne babisuula ettale. Allah agamba nti abantu abo bali ku ludda lwawala nnyo n'amateeka gange era nga bakontana nange. abantu abo bali mu bubuze bwewala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر سيكيتي وكرو برونجي تشوكا أن تولوا وجوهكم وكبير أنت مولك زفيس زموي قبل المشرق كسيدي يبو فانجبا أيتنو تيتي براتابا نصارى بكر زمو إنجيل يا عيسى عليه السلام سيكيتي تشوكا ekiyiti bw'okukola obulungi ekyokubeera nti bw'oba osinza oyolekera ekibula ekyo ekyekinaswara ekyemashariki ekyebuvanjuba walmaghribi si kyo ekiyitibwa okukola obulungi omuntu okubeera nti bw'oba osinza oyolekera n'oteeka feesiyo ku sayidi ey'obugwanjuba ng'ekyo kyekibula eky'abayahudi abagoberezi ba Musa alayhi salam abali ku Tawrati era si kye bayita kyokka okukola obulungi bw'omusiraamu olw'okubeera nti osaana oyolekedde ku kibula ekyo ekiri ku Kaaba eky'omumambuka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo si kye kyokka kye bayita okukola obulungi. Ebintu ebiyitibwa okukola obulungi bingi nnyo bye walisaanye okwenyigiramu. Omusiraamu tewalirowoozeza bulowooza nti bw'osaala oba omaze, walakinna albirra naye ekiyitibwa okukola obulungi kintu kiwanvu nnyo, kirimu ebintu bingi nnyo ebisanyusa Allah bye biriwo ebiyitibwa okukola obulungi. Man amana billah, ekisookera ddala ye muntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti gyali, wal yawmil akhir, nakkiriza olunaku lw'enkomerero ti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusasula buli muntu yenna okusinziira ku neeyisa ye n'enkola ye eyo gye yakola ku bulamu bw'ensi buno. bw'aba yakola bulungi fa khairan, ajja kusasulibwa bulungi, wa in sharran fa sharra, bw'aba yakola kibi wa kusasulwa bubi. ebyo olina okubikkiriza. walmalaikati, n'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina abamalayika baagabira ebikwekweto by'emirimu. waliwo abakola ku gw'enkuba, waliwo abakola ku kuggyamu emyoyo, waliwo agenda okukola kufuwa eŋŋombe, waliwo aleeta obubaka eri bannabbi. Allah subhanahu wa ta'ala olina okukkiriza bamalayika be. walkitaabe, olina okukkiriza nti waliwo ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa bamalayika ne babeera nga babituusa eri ba anbiya bannabbi alayhimu salatu wassalam. olina okukkiriza bamalayika bw'omala okubakkiriza n'ebitabo bye baaleeta nga babireetera ni wannabiyiina, n'okkiriza nti waliyo bannabbi abaafuna ebitabo ebyo nga biva ku bamalayika nga babiveera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. wa aata almaala ala hubbihi, era ekiyitibwa okukola obulungi okumanya kigazi kirimu n'ensonga egamba nti omuntu awaayo ensimbi awamu n'okubeera nga naye agyagala n'abeera ng'asobola okwerekereza n'agiwaayo n'agiwa omuntu omulala, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyakimubazeeko nti kimu ku birungi byakoze kyajja okufunamu empeera olunaku lw'enkomerero lw'omaze okukkiriza. Emmaali eyo agiwaani zawil qurba, ab'eŋŋanda abali obubi abatali mu ddaala lyalimu, n'abeera nga naye alafuuba n'okubeera nti abasitula embeera yaabwe nabo babeere nga bawangaala nga bali bulungi nga ye. walyataama, ne bamulekwa abaafiirwa bakadde baabwe. mulekwa bw'abeera yafiirwa kitaawe nga mwana muto omutannaba kuweza myaka 15, omuntu oyo obusiraamu butukubiriza okumufaako ennyo, okubeera nga mu maali yo yadde oba ogyagala weerekereza obeere nga obaako k'omuwa. walmasakina, n'okutunula mu bamasikiini mu maali yo musaanye mubeere mu hakki yaabwe, kubanga Allah bw'obutakufuula miskiini toyina kye wamuwa, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yayagala akuwe ate ateekewo ne miskiini akugezesa alabe oneeyise otya eri omuntu oli Allah subhanahu wa ta'ala bw'ataawa kye yakuwa. wabna sabil, omuntu omutambuze singa abeera nga safaari ye yeetaaza okuyambibwako n'abakubira omulanga nti munnyambeko nsobole okutuuka ewaffe, nguddeko ekizibu bwekiti ne bwekiti, muleke okubeera nga mumutulugunya n'okumulowooleza kino nakiri. insha allahu ta'ala Allah agubaze nti mulimu mulungi nnyo, Allah ajja kukusasulamu ng'obadde otuuseeyo mu maaso ge. wasaa'iliin, n'abo abasabiriza. mu nsi muno Katonda yateekamu abasabi
singa omuntu obeeranga obadde otambula mu paaka we Kampala oba wonna w'oba otambulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'akugezesa n'akuleetera omusabi kiba kigezo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akutaddemu nga bwe yagamba mu aya emu wa amma sa'ila fala tanhar toboggoliranga omuntu akusabye wabula bw'oba tolina kyakumugamba waakiri mugamba ekigambo ekirungi kubanga Allah yatutegeeza nti qawlun ma'ruf ekigambo bwe kiba kirungi khayrun min sadaqatin yatba'uha adha kisinga saddaaka eyo egoberezeddwako ekinyiizo bw'obanga ogiwadde omuntu n'omugoberezaako ebimunyiiza ekigambo ekirungi ekyokumugamba nti munnange osanze siina oba sente zinnyina nnene ng'ate ntono siziraba siyinza kufuna ngeri gye nkukutulirako ekigambo ng'ekyo kireka kimutereezezza okusinga lw'onoomulangira ng'omuwadde n'omugamba temwagala kukola kale kamala gakwata naye toddangamu okunsaba ebigambo ebinyiiza bwe bityo saddaaka eri ebanga ogyonoonye wafi riqaabi n'abo abantu وفي الرقاب وأقام الصلاة الله سبحانه وتعالى agamba nti n'abantu abalala basaanidde okubeera nga baweebwa beeba abantu abaagala okubeera ng'ensingo zaabwe zijjibwa mu buddu singa omuntu abanga asabye ssente nti mukama we ayagala okubeera nga amujja mu buddu tuba tumusondera ku ssente n'aziwa mukama we n'amuta n'ava mu buddu n'afuuka omwana waabwe obo